omukubiriza wa paalamenti ya kuno Rebecca Litwala Kadaga ayanukudde abamperereza nti akkiriza ekifo eky'omumyuka wa pulezidenti agambye nti takirootangako era takyegomba. Kadaga agambye nti ekifo kye yeetaaga okuweererezamu eggwanga kye ekya sipiika wa paalamenti ng'ono y'abeera namba 3 mu gavumenti. Kadaga asinzidde mu nsisinkano n'abaka ba paalamenti abava e Busoga ababadde ku wooteri ya Africana mu Kampala n'agamba nti paalamenti siga eri etongodde era alikulira abanenkizo okusinga omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga. Kadaga agambye nti sipiika agambye nti omumyuka wa pulezidenti akolera ku biragiro bya mukama we pulezidenti nga n'emirimu egikolebwa omumyuka wa pulezidenti tegitegerekeka bulungi. Ekifo kino kye banjagaliza mbeeremu ekifo kya decision making kyaba baagala kibeeremu. Kakati okubeera vice president obeera wakubiri ku muntu omulala. Wano nze mukulu w'essiga, president mukulu w'essiga, vice abeera under him. Ne wano nze mukulu mwennyini yenjawulo. Bw'atyo sipiika Kadaga era yanukudde n'abantu bagamba nti bamusojja ku luwonzi balumiriza nti bakulirwa Ruth Nankabirwa Sentamu Nampala wa gavumenti abagenda bamwogerera nti Pulezidenti Museveni yamukoowadda. Kadaga bana abatemya akakule nti Mwami Museveni mukwano gw'enfiira bulago era boogerezeganya lutatadde n'agamba nti abazunza kyayise ng'ambo nti Mwami Museveni yamukoowadda bagende beetukire ku munyaanya. Tunyumya lwakubaza siri warugamo nti owange nayogedde pulezidenti twogera nnyo tuli bamukwano nnyo naye wabula wali wa mafiya abagala omulowolezaawo abagala bamulwanirira naye nga pulezidenti tulina kizibu nakamu mukwano gwange nnyo. Ababaka 41 mu bana abava e Busoga nabo beegasse ku mukama waabwe Kadaga ne bagamba nti ekifo ky'omumyuka wa pulezidenti tebakyagala bakigabira abalala. Omuntu waabwe Kadaga bamwagala ku kifo kya sipiika wa paalamenti kubanga wasobola okusitulira eddoboozi ly'abannansi abanyigirizibwa. Omubaka Peter Mugema Panado akiikirira munisipaali y'Iganga agambye nti singa Kadaga alemesebwa olukiiko olufuzi olw'NRM oluyitibwa Seeke ne batamuwa kaadi ya kibiina okuvuganya ku bwa sipiika bo baakumusimbawo bwa Namunigina era bamuwanguza ekifo ky'obwa sipiika. Nti tulukwenda bwa sipiika ife tuli lukwenda bwa vice president ng'abasoga fetuli n'omusimu oguzira omukaire kabakutande beewunza obwa vice president tugwenda idanga independent era unatukakuwe ife twenda bwa namba 3 kiri kuli kodi na embereizaawo kaguta singa kuleti yamugemera musinga yali ere aina amugemeiremu so ife kino ekyaife ategere nti kyetwenda twenda namba 3 ng'abasoga omuntu abanga musoga nga tali kuwagira Kadaga aba mulabe wa Busoga. Ababaka 3 okuva e Busoga batawagira Kadaga ku bwa sipiika era ensisinkano eno tebagyetabyemu nga kubano okwe kuli ne minisita ombezi w'ebyettaka Pacis Namuganza. Asumani Basalirwa pulezidenti w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Jema asinzidde mu nsisinkano eno n'asaba Kadaga okutangaaza ku byogerwa ab'oludda oluvuganya gavumenti nti ye yabayitira amagye agakoma pulezidenti aba SFC agabakubira mu paalamenti mu biseera by'okuggyeko ku myaka gya pulezidenti nti era ensonga eno kwe bakolera kakuyege waabwe obutamuwagira. Mama ndikusaba otangaze ku ensonga ekoba nti wekobaana okuleeta amagye mu paalamenti okukuba ababaka naddala abali ku luuyi lw'endiku olw'opposition abakuba babafulumya era mpaka buti abandi bakalwala emigongo n'emikono. Loolo yo mu magye okuyida mu paalamenti yali kye. Mukwanukula sipiika Rebecca Litwala Kadaga agambye nti si yayita amagye okuyingira mu paalamenti ng'ayita mu ofiisi ya pulezidenti eriraanye paalamenti nga naye yawandiikira omuduumizi w'ebitongole ebyokwerinda ow'oku ntikko Pulezidenti Museveni annyonnyole ku baalumba paalamenti ne bakuba ababaka ba paalamenti wabula n'okutuusa kaakano taddibwangamu. Banyiza sinze commander in chief sina buyinza ku magye wadde poliisi balina abakamandinga nze nange ndi victim. Ombaka Dr. Timothy Batuwa Lusala muna FDC agambye nti oludda oluvuganya gavumenti olw'omuwendo omutono gwe lulina mu paalamenti terusobola kuwangula kifo kya sipiika kale bandibadde bawagira omuntu omuvumu mu kukulembera paalamenti nga ye Kadaga. Era ekifo eky'obwa sipiika mu gavumenti edindi ediri ku luya batera akozesa bigambo nga leader of majority. Ndidi bulungi ab'FDC tuli 36 abantu bali 9 era bw'otugayita opposition tuliyo 10 mu parliament erimu ababaka 526. So realistically obonayalanga ife twandibaire ku kifo ekya leader of minority ebe oba ekya leader of opposition.
ssentebe w'olukiiko olunoonyeza Kadaga akalulu mu Busoga era nga imbaka wa Luuka South Stephen Kisa agambye nti banne aba NRM abawalana Kadaga basaanye beekube mu kifuba. Bw'abanga babaka abasinga mu Busoga b'NRM kitegeeza nti there is performance of NRM in that area. Balobe kukitaaginga bwa ku kintu kitya kirala kyonka. Maama nenda kukwebaza okwikaatiriza ensonga egemagana ife tuli kwenda bintu bindi tuli kwenda kutuyiza inuma tuli kwenda tusitula tuli kulemerako ekyo kyonka kya sipiika wa parliament ya Uganda okuko tufuira. Era maama twenda kukakasanga Busoga nti ife oba oliwo oba ozirawo buli kyetaagisa tuyida kuyiwawo omubiri paka nga tuwangwira akalulu kano. Ababaka b'e Busoga beegasse ku b'e Karamoja n'ababaka b'e Bukedde abaasazeewo edda nti baakuwagira Kadaga ku bwa sipiika. Mugabwefu w'okukendeeza ku bbula ly'omusaayi mu ggwanga, Obwakabaka bwa Buganda busabye abantu bonna benyigire mu nteekateeka y'okugaba omusaayi etandika olunaku lw'enkya ku bbalaza okutuuka ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno mu bimuli bya Bulange Mengo. Obwakabaka okuyita mu Minisitule y'ebyobulamu n'ekitongole ekya Kabaka Foundation wamu ne CBS FM ne BBS Telefina ne bannamikago omuli ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuŋŋaanya omusaayi ekya Uganda Blood Transfusion Services ne Mengo Blood Bank wamu n'ekitongole ekidduukiriza ekya Red Cross Society batesitesa olusiisira lw'ebyobulamu abantu mwe bagenda okugabira omusaayi okubakebera n'okubagema endwadde ya hepatitis B n'okukebera sickle cells. Omyuka asooka ow'Akatikkiro era minisita avunaanyizibwa ku nzirukanya emirimu mu Bwakabaka era avunaanyizibwa ku buyiiya Oweekitiibwa Profesa Haji Twaka Waase Kigongo agambye nti abantu mu biti ebyenjawulo beetaaga omusaayi kyokka ebiseera ebisinga tegubaayo mu malwaliro. Wakati mu kukola emirimu gyaffe tuna ebisoomoozo bingi n'ebimu nga byetooloolera ku bulamu bwaffe obulamu bw'abantu baffe betulabirira obw'omusaayi mu ngeri emu oba endala. Tubakubiriza mujje mu bungi mugaba omusaayi. Omwami bw'oba tonaweza myaka 6 osobola okugaba omusaayi buli luvannyuma lwa myezi 6. Ate omukyala tonaweza myaka 55 naawe osobola okugaba omusaayi buli luvannyuma lwa myezi 6. Tomanya ddi gwe kenyerero ligwetaaga, tomanya ddi banno bwe baligwetaaga. N'olwekyo kikola kirungi okugaba omusaayi. Ate gy'okoma ogukendeezaako n'ofuna omupya gy'okoma naawe okweyongera obulamu okugenda mu maaso. N'olwekyo mbakubiriza mujje mu bimuli bya Bulange mugaba omusaayi. Yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'ateekawo enteekateeka ey'okukuŋŋaanya omusaayi mu bimuli bya Bulange n'agamba nti kiyambye nnyo okukuuma abantu nga balamu. Abantu bonna baba mu ngeri emu oba endala baba beetaaga omusaayi. N'olwekyo twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation nga kyegasse ne Ministry yeetwala ebyobulamu okuba nti buli luvannyuma lwa myezi 6 wabeerawo enkola ekuŋŋaanya omusaayi. Kuba tukimanyi nti mu tterekero ly'omusaayi erya gavumenti omusaayi tegumala era bulijjo tukolagana nabo okulaba nti tukuŋŋaanya omusaayi ogubeerawo gubeerewo mu bbanka y'omusaayi. Esobola okusazaamu pamiti y'omugoba w'ekidduka singa abavugisizza kimama nga munnamateeka George Muzisi bw'annyonnyola. Omuvuzi w'ekidduka yenna ng'okwatiddwa mu musango ogw'okuvuga obubi oba okutuusa bulabe ku bantu ng'ovuga omusango ogwo ne gukusinga, kooti esobola okuwa ekiragiro okusazaamu pamiti yo ekukkiriza okuvuga okumala ekiseera ekigere era nga mu kiseera ekyo watokkirizibwa kuvuga kidduka kyonna. Abalabirizi mu kkanisa ya Uganda abava mu Buganda bakusabira eggwanga mu ngeri y'enjawulo buli lunaku okutuuka ku mazuukira g'omulokozi mu kwefumiitiriza ku bikolwa omuli obumenyi bw'amateeka obweyongedde n'ebirala ebyekko. Bw'abadde abuulira mu kusinza okw'enjawulo mu kkanisa y'e Galamba, omulabirizi w'ennamirembe Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyoluwalira agambye nti abalabirizi okuli ow'ennamirembe, ow'Emityana, ow'Emukono, Central Buganda, West Buganda ne Luweero bakaanyiza okutegeka okusaba kuno mu bulabirizi bwe batwala oluvannyuma lw'ebikolwa ebyekko era ebyesittaza eggwanga lino okweyongera. Omulabirizi Luwalira agambye nti ebikolwa ebyekko bisaanye okuwongebwa eri Katonda mu kiseera nga kino ekya Ssabbiiti entukuvu erimu n'amazuukira g'omulokozi. Buli lunaku ate n'okusingira ddala Good Friday wabeerewo okusaba. Kino twakituukako ng'abalabirizi abali mu kitundu kino ne tusalawo tusabe nnyo olw'eggwanga lyaffe lino kubanga obumenyi bw'amateeka n'okulabira ddala abantu nti bamaliridde okujeema weebuli tusabira nnyo amaka
ate tusabire nnyo abaana abatalina bakudda mu masomero ate era mu kiseera kino mwe bagenda bannaffe ab'ekibiina ekyomusanvu si nnaku bbiri bagenda okukolera ebibuuzo olwekibasabire. Ono era amwenyamivu olw'emize abamu ku bannayuganda gye batandise giraliikiriza n'anokolayo muvubuka eyakwatiddwa n'akkiriza nti yabadde atemula abakyala mu bitundu by'enaakulabye oluvannyuma emirambo gyabwe n'agikumako omuliro. Ate era tusabire n'abo abakuumaddembe kubanga ate bo balaze nti bakola ku bumenyi bw'amateeka ate ne bakozesa nnyo omukono gwaki gw'ekyuma kakati wabeerawo okukaawa okw'ekika ekya waggulu era n'abantu abamu okwebuuza nti abantu abakwatiddwa ani abakwata abatwalawa era bawozesebwa ddi ng'amateeka bwe gali. Ennaku zino kubadde nga musoma mu muvubuka abadde yeekuumulidde okukozesa abaana abawala ate n'abakolaki n'abatta. Osobola okwebuuza mwoyo ki ogukozesa omuntu ng'oyo? Abantu balina ebintu ebibeetoolodde n'olwekyo twetaaga nnyo okusaba Katonda tufune okusumululwa mu ngeri nnyingi. Ng'olwaleero ensi yonna ey'abakkiriza mu Yesu Kristo bakozezza sabbiiti ey'okunyeenya amatabi. Ekereziya Katolika wano mu Uganda evumiridde bannayuganda abaweddemu ensa abaweddemu amazima n'ekiteeka n'ebiseera bya Uganda eby'omu maaso matigga. Mu kitambiro kya misa mu Lutikko e Lubaga ekikulembeddwamu kyansala w'essaza ekkulu ery'Ekereziya Katolika ery'e Kampala, Reverend Father Professor Pius Malese Ntumbwe agambye nti bannayuganda singa tebeekuba mu mitima ne bakyukira omutonzi waabwe, Uganda tegenda kutebenkera n'akamu. Naye kati abantu abattibwa bangi, buli lw'osoma amawulire weewuunya. Kati amawulire gaafuuka birango by'abafu, basseeyo bano, basse bali, bawambye bano, basibye bano. Ebyo byansi byonna atugamba nti mugume munywere. Ebyensi bino batawaanya mubikozese bulungi mufune obulamu obutaggwaawo. Ebiro bino ebintu bingi nnyo ebitawaanya noga nti ekituufu kyekiruwa. Ate nga Yesu ono atulambika okugenda mu bwakabaka buli obw'omu ggulu, tukubirizibwa nti ebyensi bireme tutwala nnyo bannange. Biyita buyisi, bw'oba obirina beera nabyo naye bifune mu mazima, tobifuna mu nguzi gye mwogerawo kati ekutte ejjembe. Totta munno, ffenna obulamu tubwagala. Nga tukuza olunaku zino tukubirizibwa tulowooze ku by'omu ggulu. Wano tubikolere ku nsi, tukole bulungi, tugoberere amazima. Reverend Father Professor Pius Malese Ntumbwe alabudde bannayuganda abamu ababikkirira ebintu n'ebikolwa ebikyamu ebyongera mu ggwanga lino ne beerabira nti ekintu ekituufu kisigala kyekituufu. Mu nsi buno nadamu ensi yaffe ne Uganda tulina okubonaabonera kyekituufu. Buli muntu yeebuuza nti kino kyekituufu. Olaba ne vaccine nawedde abajeebuuza nti oba ddala yentuufu. Buli kwotunuulira omubuusabuusa muti ono ddala mutuufu. Oba ekikuleese okwogerako nange kyekituufu oba oli mwengwe. Tuyingidde mu mbeera yeebuusabuusa buli muntu. Ndowooza ne Piraato bw'atyo bwe yali bwe Yesu n'amubuuza ati naye ddala bakuleese obusabuufu nani baddala oli kabaka? Ti ndi kabaka. Ngolobe pulogiramu ye yagamba nti tewali mu nsi kuno asobola kukyusa kituufu. Okibikirirako obubikirizi naye olunaku lumu kivaayo. Eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes yatuuse dda mu kibuga Blantyre y'ekya Malawi yegenza okuzannya ne Malawi omupiira ogusembayo mu mpaka z'okusunsulamu ensi ezinaakiika mu mpaka za Africa Cup of Nations ez'omwaka ogujja ezinaabeera e Cameroon. Omupiira guno gwakuzannyibwa enkya ku Mande ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu kisaawe kya Kamuzu mu kibuga Blantyre era nga Uganda Cranes yeetaaga akabonero kamu kokka okuyitamu okukiika mu mpaka ez'akamalirizo. Omupiira guno gwakuddingana ng'ogwasooka mu kisaawe Namboole, Uganda Cranes yagwangula goolo 2 ku bwereere. Uganda bwetuuse Blantyre etendekeddwa mu kisaawe kya Kamuzu ekigenda okubeeramu ensi 5 olunaku lw'enkya. Uganda Cranes mu mpaka zino eri mu kibinja B n'obubonero 8, Burkina Faso ekulembedde n'obubonero 9, Malawi obubonero 7 ate South Sudan obubonero 3. Omupiira gw'enkya Uganda Cranes yeetaaga kugwa maliri okuyitamu ate Malawi yeetaaga kuwangula okuyitawo. Mu kibinja kye kimu Burkina Faso yayitamu sabbiiti ewedde egenda kutunka ne South Sudan olunaku lw'enkya. Uganda Cranes bweyitamu okukiika mu mpaka ez'akamalirizo egenda kuba ekoze ekikoze omulundi ogwokusatu ogw'omuddiringanwa yakikola mu 2017 mu mpaka ezaali Gaboni ne mu 2019 mu mpaka ezaali e Misiri. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga.
Amawanga agawerako mu nsi yonna agasibye geekokkola ekigenda mu maaso mu nsi ya Myanmar olw'ekitta abantu ekikolebwa emisana ttuku ng'amagye agawamba obuyinza katirimbula bannansi abagawakanya. Mu lunaku lumu lwokka olw'eggulu ensi yonna yanyamaaliridde abantu abasukka mu 1000 battiddwa amagye mu ggwanga eryo olw'okwekalakaasa mu mirembe okuwakanya ebigenda mu maaso. Okuva amagye lwe gawamba obuyinza ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri, Myanmar yakafiirwa abantu 4 mu kwekalakaasa nga bonna battiddwa amagye agawamba obuyinza okukogatta ebikola ebyekko ebibatuusibwako. Ekyawuniikiriza ensi be bannamagye bano okutegeka akabaga nga bajjaguza okutuuka ku lunaku lwabwe olw'amagye ng'akabaga ako keetabiddwamu era kategekeddwa General Min Aung munnamagye yakulemberamu okuwamba gavumenti. Baminisita 12 ab'amawanga ga kirimaanyi nabo olwaliro bavumiridde ekyabaddewo olunaku lw'eggulo era abalabudde amagye ga Myanmar gakomye okwefuula abamawale ng'omukono ogw'ekyuma tegunnavaayo.